N'ovu bwe tugamba nti okubeerawo kwaffe kujja affectinga tukola bubi nnyo okukuba ku nsoloboto omusajja oli alidde essente z'enguudo essente z'amazzi essente z'eddwaliro nti Nuupu kiba kimukosa then kiba kitegeeza Nuupu muganda w'oli oba mutabanyi we bali babiri bwe bati batulugunya bannayuganda kyekitegeeza kakati mu nnyonnyola yaffe ne mu ngeri gye tugenda ozannyamu ebyobufuzi byaffe tutegeeza munnabyabufuzi yenna ali eyo nti togezaako kuva mu layini yo kudda mu layini ya General Yoweri Museveni wovira mu layini kitegeeza omwegaseeko kubanga ffe tunakugambako tutuza kuwamba kitebe kya Nuupu olyoka ogambe tutuze kulwanyisa Nuupu kakati kankuwulire bwana Ssekanja disitulikiti nga 7 mu Busoga mu financial year 5 ez'akasomo mu mwaka guno tezifunangayo bwahoolo neegi disitulikiti nga meka nga 7 mu financial year 5 ez'akasomo kubanga national cake kyekiye national budget ekiteekereefu olusani erisooka tewali kunyeenya mmeza tonyeenya mmeza kaabatabudde lwaki onyeenya emmeeza bw'onyeenya emmeeza kyekibaawo anti onyeenya emmeeza olw'okubanga gw'olidde supiidi n'omalawo ebyewamwe kati oyagala kulumba byewaffe logiki alimu tokyusa lusaniya olw'okubanga ebitumbuwa n'ebifi by'ennyama saidi wuyo bimazeewo tokyusa lusaniya osigala ku saidi yo so we want to bring back the tray the serving tray or the platter to the common man okitegedde twagala common man abe nga akoze eki olusaniya alukwatako nga bulaba abaana bali mu bali ku lusaniya babadde bakutte basatu bana olusaniya that kind of that is the shared meal so kabona ko lusaniya kakwata ku muntu wa bulijjo nkugambye luno lwe luli wano lutambula baba abaana balaba bali mu dunia lusaniya eyo session ya si yakusaaga okuva ku Donald Trump era naye alina time gyawo olusaniya General Museveni so olusaniya it is the first meaningful political symbol bati abamu bakirabanga ekyokujeregerera ekintu ekiri awo tekitali serious anti kati nze njagala omuntu can you imagine akabonero olusaniya anti njagala omuntu ajje wano ambuulire basi etegeeza ki obulamu bwa bulijjo ekisumuluzo kitegeeza myaka 5 wakalinye basi mirundi emeka oba kale 10 njibalira ku ngalo so salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno olaba osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde asatuka ku bwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Ssekanja nnyina General Bijirwa Moses Ssaabawandiisi w'ekibiina ki Common Man's Party President w'ekisinde ki ERP omubaka addako owa Kamuli Municipality yeno buuza abantu abatulaba balungi ndi musanyufu okomawo wano MS kisooka njala okwebaza management ya MS Media nti osobodde okumpa omwaganya nemba nga njogirako eri abantu okumala ebbanga consistently twice a week airtime ono 7 space gye tufuna wano tugitakinga for granted abantu b'e Busoga basanyufu nnyo nti
mutuwa platform ne twogera. Era mweye embeera bwetyo tugenda nga tweyongerako obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye nga buva mu support gye tufuna mu appearance yaffe. So tubeebaza nnyo gwe nga executive director ne tiimu yo. Sebo mwebale nnyo, mwebale ddala, era ndeeta okulamusa okuva mu Common Man's Party, ekibiina ekipya kyendimu nga Ssaabawandiisi oba Secretary General omujjuvu. Tusaba Bannayuganda obuwagizi bwammwe, mujje mutuwagire era mujje tukole emirimu. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Omanyi wiiki yammwe kati eno mbadde neetegereza amawulire, social media n'ewalala nga Common Man's Party yeri ku mimwa gy'abantu. Naye nga tetunnaba kutandika kuba njagala ogenda tunyonyola lwaki mwalonda Olusaniya, logic behind Common Man's Party yawukanira n'ebibiina ebirala, kyanjawulo ki kyesobola okuteekawo n'ebirala. Ekisooka wabaddewo oluvuuvuumu okuva mu Electoral Commission nti ekibiina gye kiri ng'ekikadde naye tekikyukanga kutuuka ku Common Man's Party. Temwakola ebyo Electoral Commission byegamba ebyali bisaanidde. Kakasa namwe baba batuukirira abamawulire abamu. So soko otuukirira lifayingire ku ekyo kiri kitya? Ekisooka si kituufu nti Electoral Commission tetumanyi. Tetumanyi. Nze nga Ssaabawandiisi era singa ekyo ekibuuzo mbadde kitegedde nti onookibuuza naali kujjidde n'empapula zetwasubmitinga mu kakiiko k'ebyokulonda mu kukyusa amannya. Tewaliwo kawaayiro ketwabuuka era akakiiko k'ebyokulonda kabimanyi bulungi nnyo ebyo. Bannalabye ye musinguzi mukyunguzi ng'agamba nti abo tetubamanyi. Era olunaku lwajjo nze nga Ssaabawandiisi nakulembedde delegation y'abakulembeze abalala. Tugenda ku kakiiko k'ebyokulonda ne tu rectifying eyo ensonga n'eva mu ddiiro. Obumulumulu badde balinamu obutinitini bwaweddewo era ebintu bitambula buki? Bitambula. Kati kye twakola kyalinga woba onaazaala omwana osooka kukwana mukazi, omala okumukwana ne mugenda mu nsonga ze musobola ogendamu n'akonsiivinga. Bw'akonsiivinga omusajja ategeera otandika okugula obugoye. Weteekateeka. Nze nali sibimanyi. Mukyala wange yabimpisaamu n'ennyumba n'okuyomba n'angamba modern husbands beba tebakola ki? Bwe bakola. Omukazi kazi taafuna olubuto bwe mfa. Togera ne musika n'olaba mulenzi muwala. Byonna obeera shuwa. Kakati era muwala wange Anthony Susan Bigirwa agenda kuweza myaka 2. Kayisa mama yakonsiivinga bwepa ne banguza baaga y'obugoye. Abagenda omuzaala nga waliwo baaga bwetu. N'oyumba nti lwaki tuyugula nga n'agamba kiki kino? N'agamba ssebo biri ebyamwe bwali mumanyi birala. Embaaga empanvu eva kuno ne kuli. Ssente zinaakola ku lunaku lw'okuzaala nazo ziteekateeka. Tebazinoonya ku lunaku lwakuzaala. Tibagenda mulongoosa siinaawo. Era abasajja abatalina buvunaanyizibwa be bakuba amasimu. Muganda wange omukazi tazadde bamulongoosa bulongoosa. Bamukubye muganda wange. Era fe ab'ebyobufuzi ge masimu ge tubeerako. Omuloozi ng'akukubidde ng'akugamba mukyala we ali ku kiso bamujjanye naye talinawo wadde oluki? Olukumu. Naye ng'omukyala amaze emyezi 9 ng'alina olubuto. N'omusajja amulaba. Bulungi nnyo. Amasimu agakubye ku lunaku lwakuzaala. Kigatte ku kino ekya Electoral Commission. Kati kino. Kati ffe twadde tugula bugoye. Twadde tupreparinga ssente za lunaku lwakuzaala. Era bannamawulire twabagambye tugenda bayita nga tugulawo ofiisi n'okukironkinga officially. Bano ababadde balayira. Nange nga mwenyi. Nga naye muwulire. Kati obukulembeze obw'ekiseera pending okujjuza executive ola twalayidde twaweze na 15. Mbadde ba 11. 14 muri awo. Executive y'abantu 41. So abantu baleme kukola ki? Electoral Commission era omwogezi wa Electoral Commission
twamulabudde waba ayagala byabufuzi ajje mu byobufuzi mu buzanyi naye waba nga ayagala mulimu gwa gavumenti ayogere ng'omukozi waki wa gavumenti kuba yayogedde nga munnabyabufuzi nkyabo tetubamanyi nako badde mu communal meeting bino meeting by'oku byalo nga atyoboola yatyobodde n'okulengeza awamu n'okukakkanya abakulembeze. Yes. Oyo munnabyabufuzi yaba n'enjogera eyo. So PR ali professional alina ensonga wagikwatamu research. Oteekwa okwadressinga issue professional nga totadde mu feeling. Tolina bana side side. Naye era chairman tumugamba nti omwogezi wo yamugambe kubanga asavinga ffe. Era ebina byobufuzi biba tebiriiwo naye taba na mulimu. Okiwulidde? Nkitegedde. So ey'ensonga etambula era terina mutawaana. But wawaddewo ebibiina ebikyusekyuse NPP, DF tebyateekebwako maanyi ngaago. Naye simanyi lwaki Common Man's Party waliwo amaanyi ago buli omu okubuuza kiwandiise nga tuvudde kugali amaanyi ag'okukyogerera kiresa olusaniya n'ebirala but lwaki amaanyi extra forces ez'abantu ab'enjawulo zizze okubaviirayo mmwe aba Common Man's Party kyanjawulo kimulina we threat mu kisaawe we threat mu kisaawe kyova olaba twanukuddwa mangu okuva mbali mu buyinza n'ababadde mu kisaawe nga basaatuuka baatwanukuliddewo kuba bakimanyi abasambi abali mu eno ttiimu enzannya yaabwe. Omuntu bw'akugamba nti oyo Munyagwa Mubaraka omanya ekiddako. Kuba Munyagwa Mubaraka wagamba nti tusinkane ku City Square ya Nzija aba ajja kutuuka. Oba atya aba ajja kutuuka. Niba bakuba ebifaananyi ku City Square nga bayiyeewo abawaavu n'abambi bwagamba nti Nzija aba ajja kukola ki? The same with his Secretary General Bigirwa Moses. So capacities zaffe zitiisiza abantu naye ffe tukugamba we are a platform for services. Muli katuuti ka buweereza. Twagala obuweereza butuuke ku bantu. Okay? Yes, sir. We are not a party for survival. Munoonya kubeera. Kyovulaba we are claiming the common man is party. We want to liberate the common man. Common man kigatta omukyala n'omwami. Yes. It is not men's party. No. Okay. Tugenda ku document eyo nga sinabuuza bibuuzo byange. Byobuuza byonna biri wano. Naye nyina ekyenjala obuuza ku ERP. Ne ERP mweriawo oba soke mbuze kya ERP. ERP weri. Ngamba mweri mu kino ekiwandiiko kyaffe kya leero. Yes. Kubanga abambabuuza ERP esigala wakati wa Common Man's Party engeze. Nane Common Man's Party egamba ndeta candidate kuba president. But ekigendo kya ERP yegamba tufune omuntu omu ow'amaanyi asobola okusimba kuba president wano tudiringe n'ababaka ba parliament. Soka ku ekyo ERP wesigala kakati ERP mu objective za ERP twagamba nti tugenda kukola alliance never political actors netulabanga baina agenda etwongerako. Kakati twegasigasi netuvaamu Common Man's Party. Naye interest za ERP zikyasitandinga era weziri tezikontana na za Common Man's Party. Tezikontana kubanga byonna kulwanira justice ne equality. But wali mu ERP mugamba Kyagulanyi akyakize ku bano bonna kuba president. But Common Man's Party naye egamba Munyagwa yambale. Nandi kakati enjawulo weri eriweti. ERP yakola research nerabanga Kyagulanyi yalisambye bwatyo nga bwe twali tugamba. Teyakyagala. Kati mwakyusamu. Teyakyagala era tekimukolera. Tayagala alliances, tayagala cooperation, tayagala kukolagana na muntu yenna. Yagamba jjajja amuyoola. Uganda agitwala yonna. Kyokka nga nze ndaba alina waatatuuka. Okitegedde? Kakati
mu byobufuzi bw'oleeta idea n'etakola tekitegeeza nti nfu. Okay? Naye olwa supiidi y'ebyobufuzi eriwo osooka n'okola ki? Osooka n'orivisinga notisizo n'olaba tweyongeddeyo tutya. Kati mu kurivisinga notisi zange twakizudde nti ebyobufuzi bya Uganda bya kyana kito, si bya butegeevu, byange byafubitizi n'ebifaanagana bwe bityo. N'olw'ensonga eyo bw'olemera ku by'ekitegeevu bw'obeera atategeera. Mu nsi y'abalalu naawe olaluka. Kakati tugamba buli kibiina ekigenda okutufu either tujja kukolagana strategically oba embeera y'ebyobufuzi ejja tukaka okukolagana. Naye okwegayirira okukolagana n'abantu ekyo kyavuddewo. Pepa kuyobwa pulezidenti. Yes, bulungi nnyo. Wano mbabaka ba parliament ne mugaga tujja kuwagira ono tuwagira ono tuwagira. Mbabaka ba parliament fe tumanyi we tunaakola. Naye nga ku kyoba omanya tugenda kusimbawo. Kati Munyagwa kisobola omulemesa okwesimbawo kiri kimu ng'ebibiina ebirala bizuukuse. Kati Munyagwa webiba tebizuukuse mumusimbawo with what aim? Capturing power. Fe tukugambye we a platform for service. Twagala obuweereza butuuke ku mutaka wa wansi. We are not here looking for survival. So Common Man's Party idea yaffe egenda kutuuka ku buli muntu wa wansi asobola okukola ki? Okugitegeera. Tugane mu document. Document tugiwadde mutwe ki? Document eno kwogera kwange kuli ku mukolo ogwo. Naye obudde tebwabaddewo. Kati ate okwogera kwa Secretary General yebeera template y'ekintu. Yebeera template yaki? Y'ekintu. Kakati twadefinize common man. Muntu yewa wansi. Omuntu wa bulijjo yaani. Omuntu wa bulijjo yoyo omwami n'omukyala atalinayo tayito ndala yonna. Ng'akomaawo oli musajja full stop, tolina buvunaanyizibwa bulala. Oli mukazi full stop. Awo bonna awo ba common man, ba peasant. Kati owa boda abaki kuba alina tayito yewa boda. Anti kyenkugambye. Wa boda NSSF mumanyi? Ate mumanyi. Bw'ogaze bange NSSF tekumanyi. Kakati tugamba a common man is a younger border rider in Mbale or in any other place who risks death on potholed roads daily but can't afford an element. Yoyo mwana wa boda agivugira mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Naye nga boda eyo agivugira mu binnya, agivugira mu makubo agatayitikamu. Nga tasobola wadde okugula element naye nga buli lunaku akola. Oye common man. Tuzza okukola ki? Okulibaleetinga. Era owa bodaboda oyo yeetaaga mukulembeze asobola okutuusa eddoboozi lye oba ekibiina ekisobola okutuusa eddoboozi lye. So tanyumirwa kulaba nti gundi yaaliyo wali tamulinaako makulu. Ye kyayagala oli atuuse eddoboozi lye era n'ebyetaago bye bikoleddwako kuba ye muyiribi lubyanza wa ku street. That is point number 1. Point number 2, twogera ku single mother akola essaawa 12 olunaku n'amaliriza ng'ate asuza enjala. Okuva ku ssaawa emu mpaka 12 ali biza akola. Agenda okudda ewaka nga ekyokulya ate tewali. Abo bayitirivu nnyo mu Uganda. Abasajja ab'enjawulo 2 3 bamuzaalamu abaana bamulekera awo. Ayiriba tamanyi kiddako.
gwe tuzze okununula. Kakati oyo single mother yalina okutwala obubaka bwaffe buno ku bantu bali abalala ba wansi. Abutegeera tuwagire bwe buwagizi bwe tusaba. So target audience yammwe y'abantu abo. Ate kakati common man olowooza be bana abavuga zirandi kuruza abo bagguka common man abatanda bakugguka. Tetusubira kulaba common man zipate ng'erina olukuŋŋaana Kololo Emuyenga. Ate kati lwaki mu bikomera eyo teri common man. Kakati twogera ku graduate with a first class degree, second class upper, what ebyo byonna yamaliriza degree naye takola ki ali mu bimpaayo omutwalo tobalabanga kawo bayitirivu ku street z'e Kampala wano. Ali Arua tali Kampala wokka walala ali Arua ali Mityana ali Masaka ali Lwengo ali Kamuli ali okitegedde. Kati omwana oyo ekikulu kye yeetaaga omukulembeze agenda okufulumya eddoboozi lye lituuke afune equality, afune justice, afune access ku lusaniya lwa Uganda. Kitegedde mpulira eyo common man twogera ku mulimi ow'ebikajjo ow'ekamu ow'ennamutumba ow'eruwuka abonaabona n'ebikajjo naye nga price ya fertilizers tagisobola ati. Abonaabona alina ebikajjo naye tewaliwo empowerment mu bizinesi. Okitegeera kakati tugamba common man alina okukola ki ye common man twagala okununula embeera eno. N'olwensonga eyo tusaba atuwagire oyo gwe babbako ettaka lye nga talina na busobozi bulwanira ki oyo common man twogera ku munnamawulire mu field muva nga station emuweereza mu field yensasulira eno bwakwata bijiro bamujjako story n'amaliriza n'agamba wange era nga bw'otamuwa kantu story tefuluma oba nungi etya tefuluma. Era onkubira essimu okukola story agamba ani asasula webale nnyo. Kakati that is a common man gwe twogerako era gwe twagala okununula. Tetwagala munnamawulire kujja mu field ajja press conference twabirangamu ku UID nga mwetaaga $1.5 million okuyimirizawo press conference. Kasegwa bweti nga mukola lisiti aba TV babadde bameka aba radio ab'empapula emu kitundu naye ng'ogijjawa ku UID nga tuwekuba tiketi yawo netuwezayo $18,000. Ate mugenda okumaliza ne story netafuluma tesobola tambula kubanga temulina sente. Oye common man gutwogerako twogera ku common man olwo defininga who is a common man. Twogera ku musomesa ali Mityana ali Kabale ali Hoima ngo obusente afuna bwa kukasukuuni kajiiko tasobola kuyimirizaawo obulamu bwa bulijjo nga sente ziva mu ki mu busomesa obwo. Therefore common man yenze naawe naawe ali eyo atulaba ffe ba common man. So twegatte mangu nga bukyali tusobole okukola ki okwenunula nga ba common man. Yes. Era tutuuke wali ku lusaniya logic behind ya akabonero wetulaga oba tugenda tuukawo kakati gutufaayo kati common man tukugamba it is not just a name nti common man but common man it is a revolution. Common man is revolution. Common man it is a mission. Common man is mission. Twagala ennaku eri mu bantu baffe aba wansi
ebeera driving force ya revolution because politics were interest. What is the interest of the common man? They have been led badly. Ennaku eri mu common man yebe driving revolution. Yes. Ulabenga common man avudde ali ku street. Butereevu. Olw'embeera gy'ayitamu. Olw'embeera gy'ayitamu. Kati ekyo tewaliwo kibiina kikirina. Kyova olaba ebibiina bisazeewo kutwanukula na kutuvuga. Be bataddeko amaanyi mayitire. Kubanga ffe tuleese emboozi empya mu kisaawe. Emboozi empya mu kisaawe eya reasoning and ideas. Kakati mu common man politics of komanyoko tagenda kukola. Okitegeera? So ffe nga ffe tetugenda kukola ki? Tetutidde. Kakati why are we different? I mean, how are we different? Tekibakula benjawulo. Common man tuli banjawulo lwa nsonga. Nga bwe nakugambye nti we a platform for service, not survival. Two, our symbol, Olusaniya. Oba a serving tray. Olusaniya luno weewali firimu wennyini. Era buli omu ali ku Lusaniya. Agana sajja bazze kulya. Kati oba balina we bamukuba ekifaananyi nga nekwata gyakuttemu ppira. Yes. Kakati ffe tugamba Uganda era logo yaffe eriko Olusaniya nga Uganda erutuddeko. Sub-region zizonna. Sub-region zizonna nga zirutuddeko. Twagala buli sub-region omukono gwayo gutuuke. Eriyeko ku keki ya Uganda. Buli sub-region. Onyonyola Lusaniya? Lusaniya. Twagala buli Munnayuganda alina obusobozi obukolera gavumenti agikolera. Kasoba nga ebitabo birina requirement ze baagala ng'ozirina. Butereevu. Beera nga osobola okukolera gavumenti. Kubanga mu mbeera eriwo eri current niwoba ng'oli professor tosobola kufuna mulimu gwa gavumenti. Tosobola. Ate wali akumanyi. Tosobola. So Olusaniya representinga ki? Kyadimiru. Kyekisooka. Nti ffena tuliire wamu. Yemmere egenda. Ffe abaakulira mu byalo okimanyi bulungi nnyo engeri gye twekuŋŋaanyangamu nga tuli ku Lusaniya n'okwekontrolinga n'okulaba ng'abazadde bapimirako nti ono ali aswankula alina omululu omulaba ayoola n'awatali wawe. Kakati ffe tugamba let's share the meal for Uganda. Biraawo oyo gwe twateeka ku Lusaniya olwo tekwali kusaagasaagamu oba kukola katemba. Try to demonstrating regions bwe zirina okugabana ku national cake. Nyepiraawo oyo gwe twakola ki? Gwe twateekako. Abagalubindi ezirabira okumpi ne basalawo okuseka n'okujereegerera. Abeefubitizi ne basalawo ogamba nti tuli bannakatemba. Mwalaze ekifaananyi ekituufu eky'ebyobufuzi nti muzze kulya. Era Lusaniya mwaluleese ekifaananyi mukiraga ekituufu nti kati bannaaye tetuzzemu kwe kulya. Kye baaligambye nti twayogedde amazima ebyobufuzi bitambulira ku ki? Kye baaligambye kubanga tewaliwo munnabyabufuzi mwavu. Kituufu. Kubali abanyuunyuusi. Bonna bagagga. Bonna bagagga. Tegeeza kulya. Okitegedde? Kakati bagagawala bakoze ki? Kaabe Donald Trump sebo naye okulya kwe kumutawaanya. Yalikomyewo okukola ki? Okukulembera. Okuliira mu White House. Okubanga gw'ofuga White House. Kulya. So mumwalaze ekifaananyi ekituufu eky'ebyobufuzi. Kati ffe abantu baali badde batwebaza na bwebazo. Kyova olaba obuwagizi bwe twakafuna bukyanga tulonkinga buyitirivu nnyo. Okugula obuguzi kaadi wano natunda kaadi 250. Mukolo gwe line tiwaziraba nga zikuta. Nalaba abantu nga bayitirivu. 200 aga ku munfo.
kati eri kamuli kadi bagula wano ndi mu kutunda kadi nga secretary general because idea ekwata ku muntu wa wansi so omuntu akyambalira ddala naga ati kati kino kyekya bebaffe shared value shared meal two olusaniya lukuleeta kyetuyita lutuwa kyetuyita communal values communal values eza community ebintu byaffe ebikulu mu bulamu bwa bulijjo kwegamba tubiraba tukuŋŋaanye tuli wamu kivulaba olwaleero olina abavubuka abatagambwako omuntu nakwata omuzindaalo n'avuma Katikkiro wa Buganda nakwata omuzindaalo n'akuba Kabaka wa Buganda n'atakoma ku ekyo ate n'alumba ne gy'atalina buvunaanyizibwa e Busoga naye n'avuma Kyabazinga n'avuma ne Katikkiro we because moral values zakka okitegeera so muri embeera ffe tugamba tujja kukola ki tujja kutambula kakati mu byalo byonna eyo gye tuwangalire mu society mwe tuwangalire family zonna okubeera controlled and humble zituula wamu family etuula wamu omuzadde namonitaringa abaana be era ekintu ne kitambula okitegedde nakontrolinga kakati ekyo kiyambako kituwa respect on society because olusaniya luleetera communities ne regions okubeera empowered kiri kye tubadde twogerangako regional political empowerment such that ensobola okukola ki unempowered region ensobola okujja n'ejjawo ebyayo ku national cake etalina maanyi omugabo gwayo eba egufuna tegukwatiddwako because it is an empowered sub-region kati ekiremerera omugabo gwona talina maanyi okukwatibwako olwokuba nti abali ku lusaniya community enteeketeeke bulungi buli omu agenda kutwala mweno mu common man buli society genda kubeera empowered tewagenda kubeera munafu tewajja kubeera munafu enkola ya General Museveni ne ba actors abalala yenafuye ebitundu ebirala kibola obuyinza babweteekako wano tebabuta tebabuta lwaki baagala okontrolinga society so olusaniya bajjeeyo ekifaananyi ekituufu ekyebyobufuzi era waliwo munnabyabufuzi yadefininga politics n'agamba nti it is who gets what when and how ani afuna ki di era atya that is the essence of politics kulya si kyekino abantu kyebadde balabye nti mwenga mmwe mubalagiddewo mutandise nakulya piraawo era mugize twa demonstrating Uganda nga bwe yalikoze ki bwe yalibadde abantu balikirawo okusaagiranga mu nsonga zo n'okukola misinterpretation but lwaki ebibiina byobufuzi most especially ndaba nnyo aba NUP aba nti ebibiina kati ng'ebyo ebyammwe n'ebirala ndowooza bikyajja n'ebizze ekisooka biri sponsored by Yoweri Museveni president wa Uganda ekirala sponsorship eyo ebiweereddwa bijja bilwanyisa NUP era ku opposition kakati ekisookera ddala fenga common man's party olweri tuli mu lutalo n'akakiiko byakulonda kutuwandiisa akakiiko k'ebyokulonda buli muka amanyi nti kajjajja kati basooke batuyambe batwogerere n'akakiiko k'ebyokulonda katujje mu ddiiro engeri gye muli abajjajja engeri gye tuli abajjajja katujje mu ki ddiiro bo tebalina na constitution naye weebali baoperatinga sente bazifuna buli kimu bulungi nnyo accountability tebakola bakola accountability emmotoka enywedde diesel mu kugenda enywedde petroli mu kukomawo naye weebali byonna jjajja abirina ku desike ye ani wajjajja ani atali wajjajja
But lwaki baleeta narrative eyo eyawuli omu okujja nti alwanyisa? Ekyokubiri, nze mbadde sikimanyi bulijjo nti kubanga ffe Common Man's Party mission yaffe ekuba omusajja alemeddwa okukola bino wammanga. Abantu bwe bavudde wano omukolo gwe twalina wano bafunye accident mukulu, abantu baffe bavudde e Kamuli. Seriously, katono n'omwana waffe abantu 11 na kati bali ku bitanda. Wenna bwe twabatuusiza mu malwaliro eri Kayunga nga temuli ddagala, ne tubasaza Nairo ne badda muli e Kamuli nga temuli ddagala, ne bali ekalakasizaamu bo bennyini bubi nnyo, abasigadde nga balamu nga bayamba okubali abalwadde, ne bateekawo embeera. Omusawo n'abagamba nti niyo munankuba mwongera bwongezi ku bizibu ebiriwo wano, tewali kiriwo, muyiye kyemusobola okwekolako, either muvaawo oba mugenda ne mugula eddagala mu pharmacies ze mulaba ezo mulireete wano ffe tubakoleko. Naye zina kye nsobola kukolawo ni munanzigyamu amanyi. Kati Common Man's Party ffe opponent waffe yoyo alemeddwa okufikisinga facilities mu ddwaliro. Bulijjo sikimanyi nti Nuupu evunaanyizibwa ku kibula ky'eddagala mu malwaliro. Tevunaanyizibwa mu byeyogera kyekitegeeza kubanga ffe oli alemeddwa okuteeka embeera mu ddwaliro ffe ye opponent waffe, kubanga Common Man yali yafa bufi kivula bondaba nga nziika nnyo eyo amalwaliro temuli ddagala. Kakati ffe oyo gwe tukola ki ye opponent waffe. Nuupu bwe tugamba nti okubeerawo kwaffe kujja affectinga, tukola bubi nnyo okukuba ku nsoloboto omusajja oli alidde esente z'enguudo, esente z'amazzi, esente z'eddwaliro, nti Nuupu kiba kimukosa, then kiba kitegeeza Nuupu muganda wooli oba mutabanyi we bali babiri bwe bati batulugunya Bannayuganda. Kyekitegeeza kakati mu nnyonnyola yaffe ne mu ngeri gye tugenda ozannyamu ebyobufuzi byaffe, tutegeeza munnabyabufuzi yenna ali eyo nti togezaako kuva mu layini yo kudda mu layini ya General Yoweri Museveni. Woovira mu layini kitegeeza omwegaseeko, kubanga ffe tunakugambako tutuza kuwamba kitebe kya Nuupu, olyoka ogambe tetuze kulwanyisa Nuupu. Kakati kankuwulire bwana Ssekanja, disitulikiti nga 7 mu Busoga mu financial year 5 ez'akasomo mu mwaka guno tezifunangayo bwaholo neegi. Disitulikiti nga meka? Nga 7 mu financial year 5 ez'akasomo, kubanga national cake kyekiye national budget okitegedde. Kati nkuwakiza mpeeki ombuulire Nuupu wejjiramu okujjako nga batabuze emitwe. Ministry ya Water and Environment tesobodde kutuusa buweereza bw'amazzi ku mutaka w'e Ruwuka, ow'e Kamuli, ow'e Buyende, ow'e Namutumba, ow'e Bugweri, ow'e Bugiri. Okay? Financial year 5 eziise tewaliyo bwaholo mpya neegi. Naye nga every financial year sente zigenda mu ministry eyo za kusaasaanya maki mazzi. Kakati omuzadde ali mu Busoga mu bitundu ebyo alina omwana w'omuwala ng'ayononekedde ku Nayikondo. Okay? Nti omwana omuwala nga bwolaba abaana abo oba omukyalo eri mu disitulikiti ekugambye talina chance kubeera mu eyo environment. Agenda kuva ku ssomero ssaawa 11 atambuze ebigere mpaka ssaawa 11:45 okudda ewaka n'omukwasa ebidomola ebi agende ku Nayikondo waliwo kilomita 2 okugenda ku Nayikondo. Bw'atuuka ku Nayikondo n'akola ki? N'asangawo layini ebidomola 182 java sanga 6 ajja kukomawo ssaawa 3:30 ez'ekiro.
kati omwana omuwala w'ebusoga tasobola kukula myaka 13 aba ali pregnant kubanga gyasanga ebivuka ebyo kati ekizibu ekyo headquarters ekimanyi headquarters za Nuupu zikimanyi ekyo ekizibu kakati nange ninde paka lwe baliva mu tulo omutaka wa wansi oli alyoka ayogerweko. That is a very big problem in the village, a very big problem. Era society efudde lwa inefficiencies ezo. Okitegedde oyo togenda wala oyagala oyo ajja mugamba antabulireyo ajja kundabaleete okitegedde kakati sebo njagala ombuulire mweyo ensonga yaffe nga tukubidde Nuupu balaba nga abakuba era balaba nti mwe sponsored era mulwanyisa Kyagulanyi tetuganye webale nnyo ekyo nkikiriza kakati kiba kitegeeza nti mwami Museveni ne mwami Kyagulanyi mwegasse ne mulya keki y'Abannayuganda kubanga ffe mweno mu nsonga zaffe zino tetulaba Kyagulanyi mu nsonga za ne ttiimu ye ffe tulaba Gen. Museveni era yenga Gen. Museveni ne ttiimu ye ng'omukugu asooka tusitaadinga era akyatusitaadinga bwayiye enkuba gy'anaakola ki gy'anaatuddizaamu kakati bano abatakola sitadde bo baadumye dda obina buze kulwanyisa Nuupu buze kulwanyisa kyogamba Nuupu yevunaanyizibwa ku butasaasanya mazzi mu Busoga tekivunaanyizibwako kati lwaki ekayirirwa Kamulali gwetalidde simanyi bulijjo kyogamba Nuupu yevunaanyizibwa okutyobola eddembe ly'obuntu mu Uganda eryoka eyombe tuze kulwanyisayo abasajja abo bazibu abasajja babadde mu byobufuzi ebbanga abasajja batabula kyogamba bulijjo Nuupu yevunaanyizibwa ku nguudo embi mu Uganda yevunaanyizibwa ku single mother gwenjogeddeko oli owa bodaboda yevunaanyizibwa ku musaala omutono ennyo ogw'omusomesa gwafuna ekyo mbadde sikimanyi naye bwe kibanga yafuna dda amaanyi ng'eri ku eyo level then it is very fortunate they are also our enemies and we are going to fight. Kiki ekijigana okwapreciating abasambi abapya mu kisaawe kati buli oyingira ekintu nga tomanyi otuukamu obukoosi ne kikunyumira naye okifuniramu omutima omubi kati ekiguruupu kyonna ekyabaganda baffe awo olwokubanga baava mu music industry waliwo components za politics ze batanaba kutuukako kumanya kyova olaba baraninga politics as an enterprise, a private enterprise, okay, whereby nti babitwala ng'eby'omuntu sekinnoomu nti ekibiina ky'ebyobufuzi bakifuga nga kampani yaabwe muntu sekinnoomu kyobola decision making zaabwe za buntu sekinnoomu what is NRM tugipinga ne fulaga yaayo wadde ya bikonde masasi biki naye yabadde ku ground kituufu si headquarter era obonoonya fulaga ya NRM ng'oginoonyeza ku headquarter oba oli mu kifo kikyamu kati ate fulaga ya Nuupu oginoonyeza ku ki ku headquarter okitegedde document yaffe kyaliko document ojja gimalayo olusaniya omaze olunyonnyola olusaniya ne kale erike wagamba nti stage erifuga olusaniya erisooka tewali kunyeenya mmeeza tonyeenya mmeeza kaabatabudde lwaki onyeenya emmeeza bw'onyeenya emmeeza kyekibaawo
anti onyenyemeza olw'okubanga gw'olidde speed n'omalawo ebyewamu kati oyagala kulumba byewafu. Logic alimu. Tokyusa lusaniya olw'okubanga ebitumbuwa n'ebifi by'ennyama sayidi yo bimazeewo. Tokyusa lusaniya osigala ku sayidi yo. So we want to bring back the tray, the serving tray or the platter to the common man. Wekegedde twagala common man abenga akoze eki olusaniya alukwatako nga bulaba abaana bali mu kutula bali ku lusaniya babadde bakutte basatu Rusania, that is the shared meal we are talking about. Ebyobufuzi awo bibiri. So for tubadde just open ne tukola ki ne tuyamba bana Uganda okubategeeza ebyobufuzi kyeki. Kakati nga tunatera okumaliriza. Njagala kuwa nino obubaka obw'enjawulo bw'ensindika eri sections of people ez'enjawulo n'essuubi empya lye tuwa mu kisaawe wano ku bavubuka. Abavubuka temukyali bakulembeze ba lwaleero. Abavubuka musituke tuzimbe common man's agenda. Temukyali bakulembeze bankya babala muri baleero. Musituke tuzimbe common man's party kubanga muli banaku muli baavu kituufu. Abavubuka batono mu Uganda basobola okulya akafejja baasi. Nawe kenyini nga Ssekanja oyinza okuba wakukaluubirira. Nsobola ogirya naye bati obuzibu toyinalo. Esasula emitwalo 5 mu 7 nga gw'olidde wekka togirina. Kakati kitegeeza you a common man. Era tukuwaniriza sebo mu kintu kino teweeta nze nga Sekuitale General ate nga ndi musajjawo nkuwaniriza ojja olwanira eddembe ly'abannamawulire abatasasulwa musaala ate nga bakola kituufu. Okitegedde? Kakati tugamba abavubuka mujje tuzimbe common man. Kakati tuyita bamaama to the mothers. CMP sees you, tubalaba, honors you, tubawe ebitiibwa, and will walk with you. Tujja kutambula nammwe ba single mother. Kubanga mulina obuvunaanyizibwa mwetiise bungi nnyo mukuza abaana single handedly nga bali one sided. Okitegedde? Ng'ate abazadde abaami babasuulira waawo obuvunaanyizibwa nabo baabudduka tebalina busobozi bwa kubulinga family. 3 to the Eastern region Jehova Eastern region you are no longer forgotten province or region. Eastern region you are now the revolutionary engine. Engine y'olutalo kati eri Busoga eri mu Eastern eri Mbale kyobola buli muntu jaddukira kati. Abantu baagala nnyo okuddukira mu East kubanga ye region yokka etalina ki etabadde serious. Tena kyebuuza ky'amaanyi tebuuza bibuuzo by'amaanyi. Kasito gisanyusa kasowayo abantu 2 3 bo ne baba bulungi ngekuwa free of charge. Ndi nsaba Eastern region mutegeere now you are the revolutionary engine. Mwe mukikuttemu. You are the revolutionary engine. So temukola ki temusigala mabega mujje tuzimbe ekintu. 4 to the civil servants, security officers, veterans, prisoners of conscience. Mulimu abantu abasibe b'obwongo. Nga si tebali luzira. Tebali kigo. Nengo obwongo. Anti betwasoose okulaba. Bebasoose okuba emisumaali giri. Abo basibe ba bwongo. Nekyoyogerako tokimanyi?
tosobola kitaputa naye bakuteekamu ka keep akalaga nti wabaawo ekibalukawo kyonna osooka kuvuma. Okitegedde? So abo bangi bajja kumaliza nga bavumye ne bamaama baabwe. Kati abo those are the prisoners of conscience. Yes. Tubagamba the freedom is coming. And your sacrifice will not be in vain. Yeah. Freedom is coming. So muwagire common man. Common man is part. Ensonga ekwate. Kubanga musanye mutegeere so bwana Sekanya. Osanye otegeere nti bukyanga Uganda efuna independence. So tuli ku common man. Ngabe bade kugandi wali omusajja ali angale Budapest. Naye agenda kukomawo kwesimbawo yewa mu Busoga. Yes. Newe yalabye bino Electoral Commission ate bikibi kinanga ekintu atekati kibadde kiti. Ekintu kizeemu. Ne muga ekintu kye answer kifunye. Ekintu kizeemu. Abamu kubadde n'okutya. Ate batya. Ekyo kyo kitambula legal team yaffe ekyandolinga. Ekyandolinga. Tekina tabu. Tetusobola kwogera kigambo kitaliyo. Tetuli balalu naawe. Yoleva tetwagivaako. Okwogera ekigambo ekitaliyo. Tumaliriza olinako badde ngamba nga tumaliriza. Ati nze mbadde nkugamba nti nsaba Bannayuganda mutegeere nti olukalu lwa Afrika lwonna bukyanga Uganda efuna independence ne mu nsi yonna temuliimu kibiina kya byabufuzi kirina akabonero kakwata ku muntu wa bulijjo kakwata ku buli muntu nga Common Man's Party ekyolusaniya. So kabonero k'olusaniya kakwata ku muntu wa bulijjo nkugambye luno lwe luli wano lutambula baba abaana balaba bali muliya lusaniya eyo session si yakusaaga okuva ku Donald Trump era naye alina time gyawo olusaniya General Museveni. So olusaniya it is the first meaningful political symbol. But abamu bakirabanga ekyokujeregerera ekintu ekiri awo tekitali serious. Anti kati nze njagala omuntu. Tikani imagine akabonero lusaniya. Anti njagala omuntu ajje wano ambuulire basi etegeeza ki obulamu bwa bulijjo. Ekisumuluzo kitegeeza ki? Myaka 5 wakalinye basi milioni emeka. Oba kale 10. Njibalira ku ngalo. So it is irrelevant. Ina substitute. Taxes zibeerawo. Ffe tulina ffe abasoma economics. Waliwo products nga zirina substitute. Okitegedde? Kakati ffe tulina akabonero akatalina substitute. Olusaniya. Bwina obwetaavu bwa manvuuli. Nakubanga etonyi. Mu nnyumba ogirina manvuuli yo. Sigiina gye nalina bagibbirana mu taxi. Wakifaako? Nagamba wayi baba batwala batwale. Nenjireka. Ne kakati siddanga muggula. Okitegedde? Ne totambula? Ntambula. So is that a symbol that signifies the need of the people? The answer is no. Ekisulumuzo. Kirinako omugaso gw'amaanyi. Nzigalawo ewaka. Ate bwe waliwo abakozi. Basigalawo. Full time. Basigalawo n'envaawo. Basigalawo n'envaawo. Asikaali ku mulyango okwali. Abakozi munda n'abaana bwe bali. Singa okomawo nga padlock ababbi bagikyusizza kale gogambye ojja kuggalawo sibewo bagikyusizza ne bateekako eyaawo tosobola kuggulawo oggulawo. So anything nga kirina substitute nga kiriko options endala tekiba na makulu g'amaanyi okusinga kitaliiko. Therefore olusaniya oba oyagala oba toyagala oba wasoma oba tewasoma oba oyagala okutegeera oba toyagala kutegeera nkulina. This is the most significant symbol, the most impactful symbol, the most meaningful symbol mu byobufuzi bya Uganda. Yes. Mwini kubajima kubamu omuceera awo. Ate ani atakikola ekyo? Ani atakikola ekyo?
bwe kibiina ky'abano kitandikidde mu kulya olwaleero ku makya waliwo atalidde era abaana kati wuyo ava kuleeta nze mu manvuuli siina mu mmotoka siinamu manvuuli bati ni abagirina enkuba ne bweterimu because it has a substitute kati etonye wano enkubyeko tuli mu kizimbe naye wenjogerera nova ku muzindaalo wano enjala ennuma njagala genda kulya naawe kenyini kyogendako bwekiri naali mu nnyonyi bwasitagifuluma bwati ne mu nnyonyi basaavingiramu fe bali bagirinyeeko kubamu obuwala obulungi ne bukuleeteraako okulya kakati mwena tubalina musanga so oleta kuleetera biboozibozi bitali backed up by evidence so ekyokukuba ekintu ng'olusaniya kiba kiboozibozi aba tamanyi era njagala abantu bokyaza bonna njagala batandika okuexplaininga importance y'obubonero bwabwe as opposed to kaffe yes awo tujja okutegeerera nti waliwo mu Uganda mulimu abantu oba temulimu bantu so kati bwongo bwe bukola ebyobufuzi byakoma nnyoko byaweddewo kati byobufuzi ebiriwo bya issues nsonga ebyobufuzi ebitali bya reasoning bya NRM era bwetunulira akalulu ka NRM kano akamyufu kebabaddemu tekabadde determined by issues and ideas kabadde determined by violence and hooliganism waliwo omusajja gwe bakubye amasase eri eweffe Kamuli basse omwami bamuyita Sowedi adde mukwano gwange nnyo nga tuuta naye sawuna nga mujotera Kamuli manyi fe tubeere ne tulowooza nti sawuna tuzifune eno Kampala ate mutambula bagambye yabadde bawa candidate omu yabadde bawa candidate eyeesimbye okuba chairman 5 chairperson 5 kakati mweyo embeera bamukubye amasasi as a result of NRM violence waliyo abalala ate abayisiddwa obubi kati ate eri mu Kamuli municipality ba two main candidates ababadde bavuganya that is incumbent Kayanga Baroda ne yamuwangudde Masitula bagenda ne bagulira abayaaye ejjambiya buli kampu ne equipinga abayaaye bayo ejjambiya bagende batemagane ekintu ekyo kivumirira era noliro twakyogerako era njagala okutegeeza General Yoweri Kaguta Museveni chairman w'ekibiina ekyo sebo chairman Museveni kubanga bino ebintu birina okwadwesinga abantu sebo General Yoweri Kaguta Museveni kankubuulire kino ebimu ku bizibu byogenda okuleka mu Uganda bwe butazimba NRM nebeera ideological nebeera ng'abantu bareasoning out era nali ndowooza nti okutta obwa secretary general omukwasizza Tagongo omuyivu omusajja amanyi okwogera nti agenda kuyambako okugroundinga ebisibe ebiri mu NRM in fact okumentaringa ekitebe tekiactinga nnyo ate ONC ekola nnyo okusinga ekitebe mu kalule mwala kati ebimu ku bizibu gye n'omusebe byagenda okuleka wano ebigenda okutukuba emyaka 3 emabega kwe kubanga NRM it is not a party nga decision mu NRM eri determined by hooliganism and violence batyobodde institution ya judiciary Kamuli police yakwata bagunizi from both sides ne batwala mu court ne barimanding amasimu gavuze ne gagwayo nga gavugira chief magistrate okuta ba hooliganism kati mukabona kigenda baki abavubuka abakwatibwa ku mukolo gwa General Museveni abali babba abantu n'okukuba abantu ano mu kibuga nakati bakyali luzira abakoze kye kimu Kamuli babatadde okitegedde naye nga kiki political interference ab'ebyobufuzi ab'amaanyi mu East bagiyo n'ag'omu buto nga batadde akazito ku mulamuzi
ate bali kati omulamuzi yakondakitinze kooti negenda paka saa 5 ez'ekiro ebyo bintu byabadde mu kalulu kano saa 5 ez'ekiro kati bakandidisi ababiri ne bayombera mu maaso g'omulamuzi ne beerangira obufumbo bwe wafa naawe bwo bwafa wafuka nnyo ku buliri kyova ofuka ku buliri naawe obufukako mwe muli Kampala temulabye bululu ate nga kyayiseewo maama omusajja yakukyawa gweowuwa okyamulina ogira okukyusa obufumbo buli dakiika gwe naawe akusanga yakwebakako kampeyina gundi yakwebakako ne kampeyina gundi ekyabadde eri obulogo obukujjudde nga bye beerangira mu maaso g'omulamuzi nga n'omulamuzi ali overpowered by politics kyova olaba nakugamba tozanyisanga ebyobufuzi by'amaanyi birina amaanyi okusinga ebintu ebirala naye nze nfumirira ebintu ebyo byonna naye nga n'abayomba bombi tekuli atuukandidde kubeera mubaka bonna tebafiitinga kubeera babaka bati bafiirawo naye nga baagala bonna bakugamba tugenda Kampala so guno gwe mulimo gwa Common Man's Party okuyamba omuntu wa wansi afuna obukulembeze obutuufu. Tusiimye nnyo olwaleero interview esoose ne Ssaabawandiisi w'ekibiina ki Common Man's Party. Olwaleero tukomye wano tugenda kuddamu okwogera ebigambo akuume atakuumira mpeera.